nti akasagazi kamutuseeko obungi n'agenda afumbirwe ewalala. Nsaba tukwate mpola gwoyogerako ebyo maama wo. Njagala njogere bulungi tuli ku buko. Anti maama wo njagala tumwogerere. Nkole ntya kati kambuuze kale tugende mpola kati abeera woyo kola bwe tuti mukyala nsereka abeera ekiyunga mukono bana njala sente za emitwalo 3 ngeetaaga kale n'owulira ate naye tonsiriwalirako olinga amazzi kakati Namale? Hello? Yes, sebo. Nkuwulira mukwano kiki network oli otya mukwano? Zendi mukwano ogambo. Nze Kadima ku Bere FM ekintabuli ky'omuziki ne kaboggoza tuli Mutabizzi watugambye tukubiro ina byoyagala tunnyonnyola. Munange webale kunkubira kero wedda ninze ng'ambo banamo munanimba. Tetusobola kulimba kyovola batukubya abantu babeera bangi. Tufuka kati. Naawe waneno okuzibuzibu. Kiki? Bade njagala kale nawola mamange sente. Yanzala. Yangamba muwole emitwalo 3 ayina ebizibu biki. Nenkwata sente zange z'ekinaku nenzimu. Naye ate ngezezzaako mubanja sente zange yeefudde ekirala. Tayagala kuwazizo. Tayagala kumpa sente zange kati mbanyi njagala omunyambo omunkubireko tulabe ekigenda mu maaso kubanga njagala zikozesa ng'omuntu. Buli mabanga ki kati nga tazikuwa? Myezi giringa ena. Myezi ena mubeera mwenna ne maama wo? Tetubeera ffenna. Temubeera mwenna. Sente zaali zakwongera mu bizinensi zaaki? Yaŋŋamba yali mulwadde. Tegeera. Naŋŋamba mpoliayo sente ngenda zikuddiza biki nange ne ŋŋamba okaali. Nenkwata sente zange za bizinensi n'enzimu. Naye basaawa zino ngezezzaako musaba sente zange abifo ayagala biwanvuyo oba muli agala biwanvuyo simanyi. Agamba ki? Aligamba mbu manyanga sente tayina mbu sinazaabulira mu bikinze kati ebyo sitaagala manya kuba njagala sente zange. Oyagala sente zo? Ze njagala. Maama ono oŋŋambye yakuzaalira ddala. Yanzaala. Kale mbadde nina kuwabula kuteesa. Anteesa nga ŋŋamba nti lwaki temusooka ne mubikwata mpola nga tetunnamukubira ne mulaba oba asobola ozikuwa mu mpola kuba naye ayinza okuba zaatuukako ebizibu. Naye gwe ngenza okujja ewuwo nga mmanyi nti naawe otegeera oyinza okunnyamba. Ky'ogambera ebbanga lyonna tubadde tetubigezaako tebiganya olowooza ki ekindeese? Tojereegerera ate. Nedda olowooza ki ekindeese? Ekikuleesa nti kufuna buyambi okujja ewuwo nga ndaba biganya. Naye anti oŋŋambye maama wo yakuzaala nange ne mpuliramu ennaku. Kati bw'oba muwulira ennaku nno zisasule. Anti sisobola kuzisasula anti sinze yazitwala oli maama wo. Kati ky'oba okola gwe mukubira omugamba mpe sente zange. Okay kale nga sinnamukubira njagala kukubuuza. Taata wo gy'ali? Sange yafa. Taata wo yafa? Yafa. Kati maama wo ayina omwami? Ayina saawa zino ayina era kubanga kiraffe olwafa ye n'alaga nti akasagazi kamutuseeko obungi ye n'agenda afumbirwe ewalala. Nsaba tukwate mpola gwoyogerako ebyo maama wo. Njagala njogere bulungi tuli ku buko. Anti maama wo njagala tumwogerere. Nange nkole ntya kati kambuuze kale tugende mpola kati abeera woyo taata wammwe naye abeera taata wammwe? Abeera naye. Okay abeera naye. Kati oŋŋambye sente zaali zakwejjanjabisa za bulwadde. Taata wammwe akola mulimu ki? Nze wabula yamanyi kubanga oli si kitange nze owange yafa kati ate wange kigoyogerako wange yafa. Maama wo bamuyitaani? Bamuyita Nsereko. Ye Nsereko? Mukyala Nsereko. Nsereko taata wammwe ye Nsereko? Mukyala Nsereko kwe buti oba omanya. Anti namala obukambwe nga bungi. Okole ki? Onanyamba tonna. Naye ati anti wakubye nkuyambe naye njogera ng'ekyuka. Anti ndabo mpanvuya tukole bivaawo. Anti bino byonna mba njagala okubiwuliriza bwe mba ngenda okumukubira mu banje tusobole okumanya naye sente kati bwe zibanga bwali bulwadde lwaki oba tomuleka? Ani aga nti sente kuliko omukwano nze njagala sente zange. Guno si mukwano luno luganda lwa maama we yakuzaala. Luganda kati tugenda ku DNA batwala nze ne mango batwanze ne kitange naye tulina kyongamba. Anti maama we yakuzaala. Njagala sente biki byogezako ku manya maama wange bale malina otegeera. Ng'omanyi obulumi bwe yayitamu ng'akuzaala.
biki byogezaako okuŋŋamba yanzaala biki naye nawe anti njagala olumirirwa ekyo ate saagala toosinika ebinnyo shegeera yali musanyulya nanzaala ekyo ne kiggwa kitange naafa nakola obwenzi ng'akasagazi kamuli bubi n'agera n'ayendeguza kasita naawe oli mwana muwala bali kigga oli mwana muwala tolina ky'oŋŋamba kyosiga ky'okungula kati ogenda kunnyamba togenda kunnyamba sijja mukubira ogenda kunnyamba togenda kunnyamba bana mwebeebamu sijja mukubira kale bireka kakati tugakola bwe tuti mukyala nsereka abeera ekiyunga mukono banayinjala sente za emitwalo 3 ngeetaaga kale n'owulira ate naye tonsiriwalirako olinga amazzi kakati kasooka enjogereko n'abazadde bannaye abazadde muyige engeri gye mukuza abaana mubakuze nga tumaleke ennaku 3 nga tukola Mutabizzi naye tusobola mukola nga abantu beetaaga okubayamba va ku baana abatalina bikola tebalina bikola omuwulidde nga talina bikola wa alaikum salaamu wa rahmatullahi wa barakatuhu abalungi mwebale kutuweera nammwe okuwuliriza ssebo amannya nze Haji Kasule Rashidi nga mbeera Kabowa kampite mu bufunze kubanga akadde katono ye Haji kakati ekisookera ddala omwana muwala oyo enwamisaba ne maama alisasulira ddala kubanga yateekeddwa okulabirira maama okumujjanjaba naye bw'anadda ate mu kumuswaza obuswaza balinange n'abazadde bannange tuyige okukuza obulungi abaana n'empisa kituufu sigadde ndi Haji Kasule mutuweeko mukwano kadi wangi ajati mukwano webalato nammwe okuwuliriza ajati amanya ajati namponyewa ne Kabowa naye omwana oyo oba anywa enjaga munnange okimanyi nti ennaku zino n'abaana bawala banywa enjaga baginywera ddala ajati baginywa ne banywa na bintu byebayisa mu nnyindo sinabyo ebisisa byannaye oyo omwana muyaga naye nze mbadde musaba eno biiki agiwuliriza kyova olaba akukubidde kituufu tumuyambe mbadde musaba afunemu ak'obuntu aloolemu empisa omwana omuwala yenna mu nsi abadde empisa atuoba obusiru bwe tetwagala baana basiru nga bawala bamaama tuddeyo kubanja webale nnyo Hajati Namponye Kabowa tukomawo n'ennyimba mwenda ezisinga okwokya mu kibimba yenze Kadima ne Kaboggoza tubagamba nti atakuumira mpeera abatukuumire musule bulungi for now mweraba